nabbi wafoyo nabbi Muhammadi fabasiramu gwe mwezi guno tuyenenye Allah tusasire kale muliwo mwenna basibye tuwanike emikono tuwanjagire Allah gafaru ya Allah tukusaba otusonyiwe ebibi ebyo ya Allah madhambi gatusonyiwe twetegekera omwezi guno omwezi gwa Ramadhani ya Allah tusonyiwe ffenna na buli eyasiibye omwezi guno ya Allah kawumpuli oyo mutwale wala abalabe baffe tubalabirewo tutasendwadde z'ekiiso zishayatwini amajini n'eddogo mu bulamu Allah bitutase naye ate sente tuzeetaaga emmotoka y'ebbeeyi njeetaaga ennyumba y'ebbeeyi njeetaaga Allah otwale Makka ne Madina njeetaaga zuruku Mtume Muhammadi ow'ekitiibwa ewumula njagalo gikola omukyalo mulongoofu wamumpa Allah n'ensiima okuume ndabe ne ku bazzukulu twetegekera omwezi guno omwezi gwa Ramadhani ya Allah tusonyiibwe ffenna na buli eyasiibye omwezi guno naye Mungu bw'otuuka kuntwala omwana bwange ontwale nga bukuze abawagizi bange bawangaaze ya Allah kuba ettaali ly'enkuba libanyumira ejjana Allah tujeetaaga otuteekemu abo abatakusobya ne Nabbi waffe tumusalire tukole n'ebyo byeragira okkiriza okusiiba kwaffe ya Allah owangaaze ne bakadde baffe osaasire n'eggwanga lyaffe Khalifa Haruna Mwindabise twetegekera omwezi guno omwezi gwa Ramadhani ya Allah tusonyiibwe ffenna yasiibye omwezi